nga baagala okusuula struggle ate nga baagala okunywereza Museveni mu ntebe. Engeri gyakikubyekubyemu bw'oba totegeera oba oyina kikyamu ku mutwe. Mu kiwandiiko kyekimu azze ng'akulagaze ng'akunnyonnyola nti abaami bano bajjira mu bifaananyi bya njawulo kye tujja okuyita shape kyekyuse nga bw'oyagala naye bajjira mu bifaananyi bya njawulo nga kizibu okubitegeera bw'oba ng'oli munafu. Bajjira mu namba za njawulo asobola okujja ng'ali omu ngenda kukubira mu namba zino bakyuka batya. Asobola okujja ng'ali omu basobola okujja nga bangi. Wajja ng'ali omu ebiseera ebisinga kugambye babeera ne target. Beewa obudde nti kino mission eteeka okubanga mu bbanga weeriti tujja kuba tukimaliriza. Beebo bootera okuwulira ebiseera ebisinga bakaka n'abantu tambuza video video entuufu video nga ntuufu ojja wegendereze ng'okoze ebyogera ebitambula video edduka yokka nga togambye n'abantu nti tambuza video ne baba ne target ne bagamba nti mu bbanga lya myezi 6 okusinzira mu kulembeze wa Kinyonnyodde ngezaako kifundizaamu beewa ultimatum mu budde beewa ekigero nti mu bbanga weeriti nja kuba malirizo. Omukulembeze yayogedde ku myezi 6. Emyezi 6 ajjanga mulungi nnyo ekisusse. Mu kubanga ajjanga mulungi nnyo atandika okukaka atambuza vidiyo lwankole kinoko lwankole tambuza vidiyo. Kakati lwankole mu kutambuza vidiyo jjukira lwankole bw'amuwa amasannyalaze mutandika omuwa following. Ekyo kye kiba omulamu w'omukulu buli wafuna following eri gye tuyisa ultimatum aba agenda gibitinga. Banoonya nnyo numbers. Ekyokubiri babeera smart ekisusse nga bagezi ekisukulumu era nga batendeke mu kukola omulimu guno. Naye agamba omulamu w'ebiseera ebisinga guba gutya regardless of the numbers, regardless oba kifaananyi kikyajjiddemu. Omulamu gwabwe ku 15 ebitundutundu 15 ku 10 bengambye basobola okusunsula baba basobola okubasunsula nti omulamu gwe gutya gwe gumu. Agambye ekiti ekisooka kyekino kituyingiddemu nnyo namujinga era we twasinze okutunuulira. Yagambye nti bo bano bajja nga balinga gwe n'abalala waabo bajja nga balinga gwe naye bano bajja nga balinga gwe kennyini nnyini. Uniform bazambala ne beret bazambala tuli fembi naye nga bajjidde ku target nti mu bbanga weeki nja kuba mpezeza following weekyo. Zezo video ze mukaka bannammwe tambuza video togamba bantu tambuza video gwekola video njiwulirize we nabeeri mu omulamwa kyekola kyokka automatically eyo yebadde category namba emu. Okusinziira ku mukulembeze ekisinga okumuluma agamba ye tafaayo ku bantu bano nga beesirwaza nga bajja beefuula ffe oba beefuula abakolera abali mu struggle. Tafaayo okwesirwaza kwabwe kubanga era akaseera kaba kagenda tuuka bakuname okyegeera. Naye ekisinza omuluma agamba ekisinga omuluma beba abantu ababawa amatu abateekawo okutu ne bawuliriza ebyo bye boogera kubanga bambi interpretation yabo ba followers ebiseera ebisinga ebeera 0.01% nti bo baliwo okuwuliriza oli kyayogera ne bagoberera ne bagamba jujujju usually kitegeeza waggulu gundi waggulu kuntiko. So agamba interpretation enzivuunula yaabwe y'ebintu ebeera ya wansi below pase. Kati ebiseera ebisinga baba wa toxic information oba amawulire agajjudde obutwa n'obulimba oba kitegeera bulungi. Kati bambi omuntu oyo ng'agambye nti gundi jju kiba kizibu okumukyusa kubanga aba atandise omufuna emotions abatandise omufuna mu mbeera ey'obulamu ng'amwagadde ng'omuntu. Kati gwe woova eno nga takumanyi tali mu following yo n'omugamba nti gundi byabagamba bifu batandikirawo okuvuma. Ekyo omukulembeze kyagambye bali abajja nga baffe. Ekyo kyokubiri azze n'agamba nti waliwo abajja ne beefuula nti era bannastruggle. Of course n'akakofiira bajja kukasaako ne ovuro bazambale. Kati atandika okusomesa ensomesa jajja okusomesaamu nga atunuulira nnyo ebiseera ebisinga nga azze kukuba bakulembeze. Akuba abakulembeze ne policies ezikolebwa mu kibiina tuli fembi. Akuba abakulembeze nga kulaga nti byonna bye bakola tebafa ku bantu ba bulijjo. Ne bakuba abakulembeze nga bakulaga nti buli strategy gye baleeta ebeera nfu. Alina ekintu kye yaleese ekyokulabirako. Nagamba nti
okugeza nti waliwo abantu abajja ne bagamba nti gundi Joel Ssenyonyi yandibadde yekalakasa ku nsonga ABC okugeza nga Anita Amongo bagamba nti waliwo enguzi corruption na biki abaana ne bajja ku street ne bekalakasa ne kibeerawo nga bali basabye mu kwekalakasa okungi kati bana abantu bano 80% nga bakuba bukulembeze olwo nga bajja nga bagamba singa abaana bakubibwa ku street oba abakulembeze bagezaako okubakuba emigo abantu bano bennyini category eno bagezaako criticizing and leadership nti ate munnange Kyagulanyi alina empisa embi ateekayo baana baba nattisa abaana akubisa abaana asibisa abaana eyo category emu singa agamba singa leadership egendera kusaba kw'abantu ne bagamba nti batwala abantu bekalakase ekyo kimu nagamba nti ate singa ba acting to the contrary ne batatwala abantu kwekalakasa ate abantu bebamu bagamba nti Kyagulanyi oba Joel Ssenyonyi oba Lubongo ya David Lewis nti bawagira oba nakyemalira yaba corrupting yaba wasente so annyonnyodde ebiti by'abantu bingi ekiti ekirala kyanyonnyoddeko annyonnyodde nti abo bonna ngo batadde bali waliwo ono gwesagala kulekayo ogwokusatu mbadde ngamye ngenda kuwako bibiri olwo obuwanvu bwa video waliwo ekiti ekijja bo tebeekweka bali direct bo bajja ne bakuliraana nga bakukuba direct nga baliwo kunafuya bakulembeze na strategies eziteekeddwawo buli kyemwogerako kyebatwala ku TV kyebatwala ku radio stations kyebatwala ku lives zebakola naye bino byonna nga bigenda maaso ojja kugenda ng'oyita mu mpolampola n'ebirala abaana babifulumiza bino byonna nga bigenda maaso mubeeko ne kyemuyiga abantu mmwe togenda temukola teams ezo you listen to someone but don't give in your all ekyo nkibabuulira kubanga omukulembeze bw'abadde annyonnyola mu vidiyo ena agambye nti bano abantu we baba bazze abatayagala abeefula nti bali mu struggle basooka ne balondobamu balina strategies bakozesa bajja ku live zammwe oba akola live ne mugiwagira we mumala ogiwagira kitegeeza agenda bagamba mu following mu liking mu sharing message we mumala ekyo aba atandise ofuna following wafuna following naye atandika okukyala ku zi live ez'abaana b'enkyukakyuka wazikyalako asooka na pretending nti mulungi nnyo gy'oli tuli fembi kumba ali mu kusoma bwongo kubanga batendeke mu kuwabya n'okukuba enkyukakyuka batendeke mu kukola omulimu gwe bakola tuli fembi kakati omukulembeze agamba nti we babeera ku zi live ezo ze bagerako ez'enjawulo balondobamu nze ojangu of course tosobola kulumba ku page yange nonafuya kizibu ne balondoba mwasobola okureadinga boba nange waliwo live zentukako nenziraba ng'olaba kituufu munankyukakyuka naye ng'obwongo buli bannange nga bunafu naye nga wankyukakyuka okitegeera kati agamba nti balondobamu mu kulondobamu ne batandika okulaba nti babakozesa babataakinga oba ku zi live zaabwe okusinziira ku nsobi ze bakoze tuli fembi kati jjukira omuntu ono bafollowers be bamutwala nti munnankyukakyuka kati we bamukuba live ono omutendeke okusuula abantu baffe babloggers n'okulwanyisa abakulembeze ku kitebe wakuba ono mubadde mugoberera ng'alaga obunafu bwe ebiseera ebisinga abagenda kumujja ku mulamwa yengeri omukulembeze gyakinyonyoddemu nti bajja okunafuya asooka kuba mukwano gwammwe then n'agenda ng'anafuya buli comrade buli kinoomu mpola mpola naye nga comrade ono gwanafuya bandi yali kwalaali naye reasoning ye nga si ya wagguluko oba onakitegeera bulungi so annyonnyodde buli kimu ky'oyagala naye nze maliriza ngamba ntya nti nga mukola ebintu bino nga musindika struggle egende wano tuli ku level Kyagulanyi tagenda kuwa buli kimu tagenda tubuulira buli kimu wali critical nnyo tukugambye mu bwangu ddala embeera yonna ekyuka mu Uganda obukulembeze bugenda kyuka mu bwangu ddala kiyinza okuba ekiwanvu kiyinza okuba si kiwanvu nkugambye omukulembeze tagenda kigamba naye tusaba tusigale kwalaali kubanga abaana abagenda okukyama ate be bagenda okutulumba be bagenda okulumba omukulembeze
at the end of the day nga byonna bikyuse abantu banno bennyini be balidda ku opposition nga balaga twalwa nnyo mu opposition tetulina kye twafunamu, twalwa nnyo mu opposition mwatulyamu olukwe, simanyi oba tuli fembi. Yamaliriza kugamba tuli balabira ku bikolwa byammwe anti omukulembeze akoze kye nali njagala kyandinumye nnyo era nabadde ntuddeawo nga ndowooza naye Mr. President n'ataba akuwadde akagambo kayogera ng'abantu baffe ku kitebe babatwalaganya. Omanyi obusajja buno obukutulumba obukuba abakulembeze baffe bukolera Museveni ekituufu mwenna mukimanyi, naye ekizibu kyakubwa identifyinga abaana abasobola okwa-identifyinga obusajja obwo ku 10 bali 15, ku 10 abaana basobola okwa-identifyinga obusajja obulya mu lulime ne mu luzise bali 15%.